Pastor Bujingo ono kwaye muntu wa Katonda. Pastor Bujingo simusinkananga kula kyokka nga olaba Dr. Tiamali kati nze nenkiwummuza engeri gye tukola ababiri nenkiwummuza nengamba kankirete bulesi katono bawala omwana yali akikola kyali kirese empalana yakiraba kati n'akirita nga yakikola era kyovula ye yasinkana Bujingo era ye bamuyita Bujingo gyali naye ate nze nakireeta nze natandika okwogeza Bujingo nze kennyini nengenda olaba nga ate oli akikola ye kyalimu kyokka bwe nakikola tujja bbanga bali mu competition. Katogere ku Joyam esaawa zino etuusewa ebadde affected etya okuyita mu mwaka guno ogwago ng'ogyeko biki otugambye ebyokutravelinga. Guno omwaka gwo gutuyisibwa bubi lwa nsonga tufunyemu ebizibu bingi ebyaddala ebizibu bingi lwa nsonga twali tetuneetegekanga ffe nti tetuneetegekanga lwa Maddu atandikiko oba Mawulana and Rain kuba Mawulana and Rain corona agenze okujja babadde bakamala okuva mu tuwa zaabwe eza Dubai biki nga byetegese Maddu atandikiko badde bakava Bungereza America Mariachi abadde yakava mu America gamba ffe tubaddewo nga tweteeka bwetegesa ate okukola ki okugenda nga nabosade tubadde nabo twabulya lwa nsonga tumanyi tugenda kukola kwata ziri ennyingi kati tubadde twakosebwa era Nilo n'agendako mu kyalo n'akuba ku buloka Bobi Brown n'engendako mu mboga n'entunda ku mboga wakati bw'okubira omuntu yina ngabona kandi kankubira ku promoter gundi era tegeseeko mzee ojja kunkubira boda muno mukubira kufuula bize abala bakuteeka mu kodi kwegamba ebyaddala amazima gali nti wali atuyambye mu lockdown ono ng'ogyeko Bebe cool n'omusajja mulaba miyita Lwamiti n'omulaba miyita Jacob Omutuuze mpozi mugundi gye tulimu mulimu abatuyambye gogenda nakuwayo 5 10 naye mu industry gye tulimu ngamba industry kuba oyinza olaba ka-interview kano ga Bobi Brown teyanjogeddeko nga te namuyamba gye bali abatuyambye bangi ogwotuuka nakuwayo 5 nakola naye ngamba abatuyambye mu industry mwe tuli kuba nze natukirako Bebe kulu nga tampise nengenda ekiwatule wakati balina kyakola biki nangamba genda initiating miliyoni emu ku MTN nenkikola nekivaayo nampa sente. Plan kize muyina nga dduo? Plan ze tulina nyingi, tulina plan nyingi nnyo kuba kati twagala okubeeranga mayinza ddiwo gye nsinga okwegomba nyo nyenda mu bayimbi si mu bakomedian mu bakomedian nja kwogera ku Maddu atandikiko ye ddiwo gye nsinga okwegomba bebakozeewo ekintu kyolaba mu bakomedian Maddu atandikiko ne Mariachi bebasajja betwegomba kati okola bebakoze omulala babayita Radio and Wizard radio yavaawo kati jala kutwagala kola kintu ekyo tuberenga naffe omu bwaba avuddewo banga tuvuddewo bakyatwogerako katubuuzemu abasinga batera okufunamu enjawukana oba obutakkanya mu nsonga nga ddala bakola bombi ebintu bino bibeerawo eri Bobi Brown ne Nilo anti era mu ddiwo zonna sijja kwogera yange yokka kulina okubaako omu omusiru azin lwaki njogedde bwe ntyo nti mwembi bwe mubeera abagezi temuwangaala kulina okubaako omu omukakamu nti either kuba kati mulimu omulinga yakimanyi nti nze ndeeta jjooko ne mubamu oli akimanyi nti nze ndeeta emirimu kati mwembi temukiraga naye embeera zammwe zezikola ki zikiraga kati olina okubaako omusiru ate mwembi temwakulira wamu waliwo omu ajja okuboggolera kale mwana agambye oliteeka n'akantu twakakoze kati bw'okola entono n'onyiiga enkya togenda kola naye olina omugamba akiri bwe kityo manyi nsonyiwa mbadde sitegedde ddiwo zonna ekiziwangazizza kyekyo olina okubaako omwakkiriza nti ono ansinga ate mu kunsinga kwange olina beera musiru okyegedde ate buli omu olina okukkiriza munno kyakusinga nti Nilo bw'aba aleeta jjooko Bobi Brown agy appreciatinga era Bobi Brown agyozaamu kuba Nilo bw'aleeta jjooko sigikuba ate yonna bwagirese si bwe nina ogikola nina oteekamu akantu ne tugyozaamu okyegedde oba nze bwe ndeeta omulimu Nilo n'abuuza batuwa sente kati bagenda tuwa emitwalo 5 nti Bobi tetuyita ezo sente entono mugamba akole emitwalo 6 wakiri 10 ery'amafuta kuba ne sente zino engabana balance eno giraba kati bwengamba emitwalo 5 nti 25 kina ensawuna gyekisawundingamu ne bwagamba 6 3 kati bwenkwasa Nilo 3 nange nenfuna 3 nga otugamba eteeza amafuta Nilo twakozesa amafuta gammeka nti ga mitwalo 5 kiba kimwangugira okugjako eki naye bw'omuwa 25 nga talina okugjako 5 egy'amafuta alabanga gobbye
oba okitegeera kati kambuuzeemu kibuuzo kimadde genda obuuza kankireke naye kankubuuze kino in case oladde otaddewo promota natekawo battle baani gwe gyediwa mwemugamba abo nga batadde eno neeno ojjuke ya Bebe Cool ne Bobi Wine ojjuke ya Chameleone eno neeno zaabika emipiira ono tewali diwo gye tutya e Uganda teri diwo gye tutya Uganda sigenda agamba nti batuwe eno teri diwo gye tutya Uganda lwa nsonga stage gyalinyako gye nennyako gyoko gyakola nsobola ogikola ate bo gyoko zetukolezemu tebasobola zikola ngeya pampa kati nkyobola nkugambye tewali diwo gye tutya ya ng'ogyeko nti oba gundi yansookayo linnya agenda kujja bamukubira enduulu oba kyali kibaddewoko omuntu najja oli n'agamba ndi ku budde ŋŋenda muli mutima n'ogamba kagenda ku stage ngenda kukola biki naye n'ogumala okuba nti agenda linnya ku stage ogenda linnyako n'agenda ku stage n'akubisa enduulu ate gwe n'ojja n'okigatta kati bw'oba osobola okukola jjoko nga nsobola ogikola ate nga nze nsobola okukola jjoko n'otagikola kitegeeza sikutya buli diwo yonna yonna mu Uganda buli diwo yonna yonna mu Uganda sikuzaalawa kubanze mulimu bempa ekitiibwa kubanze bakomediya ne bempa ekitiibwa bangi nganze sigenda kugerera Nilo oba Nilo simanyi kyalowooza naye nze bakomediya ne bempa ekitiibwa mpa Malia ekitiibwa mpa Madrat ne Chika ekitiibwa Mawula ne Rain mbawe ekitiibwa buli komediya nina muwe ekitiibwa naye abo bomba mbawe ekitiibwa okusukuluma ku bali kuba ekintu bakikuuma emyaka 10 Madrat ne Chika abaddewo babaddewo emyaka 10 nga tetunajja Malia kyabaddewo kuba 2015 waali sita kati bali nomuwe ekitiibwa naye tekigamba nti bwe mbankuwa ekitiibwa togenda kulinnya ku stage nkutiye mwerabawa myaka nga 3 okuva kati Katonda baba tukumye nga tukyali fembi naffe tugenda beera Malia Kiwencho ba Madrat and Chiko Wencha ate gwe ng'omuntu nganze omuntu ngenda kubeera Bebe Cool Wencha omwana wa Gagameero ono wanna Bebe Cool mwagala sijja kijjawo yakuyiseko ku kivulu kye nga comedian nga MC yogo sigufuna nga kwa mukisa lwa nsonga Bebe Cool ndoza ntegeredde omwaka gumugo kagoko oguwedde katugambe Bebe Cool walekozeko ku joko nga Bebe Cool mwali mu mugondi mu audience nga mwali nakolako joko eyiye Bebe Cool ali backstage era by the way yoshwera nayo yekyasinze nganze mu bulamu bwange ebisere biwali kilik the drunk oyo comedian yave Nigeria ne Cindy bebali ku eyo concert nothing akwetuli ne Bebe Cool kati Bebe Cool ali backstage nenga Bebe betuvaako Bebe Cool yaddako nenkola joko ya Bebe Cool nga mwogeza abantu ne bakuba enduulu kuba audience yali bweti kati twali tuvaayo nangamba ddayo mpite naye mu ddoboozi lyange lyennyini era kakiripu gye kali ku social media gye kali kangi era bwogenda mu Bebe Cool kwe kali nga mpita ngambaga kiri kitya Uganda amanya n'eddoboozi bampita Bebe Cool ngenda kuyita mukulu wange gy'ababuuzeeko selector ne bakuba oluyimba najja wawulira otya nawulira bulungi nnyo era nawulira nga yenze kubeera kwolwo egamazima Bebe Cool era nga tuvudde ku byaki yatwongerako kuba eyo kiripu yatambula nnyo nabeera ku stage oluyimba lwonna kuggwako olwasooka ate baali bakuba olulala kuba Bebe Cool kye nasiimako olunaku yampa ekitiibwa baali bakuba olulala ne ŋŋamba pulo kubira Bebe Cool obugalo obw'amaanyi ng'omusiimye ne bakuba engalo nabagambye endaga muntu muzisula okulonda kwagwada selector then awo nendyoka nvaawo ekyo ekitiibwa yampa kyamaanyi nnyo okukkiriza okwogera mu performance ye era eyo show yali yamaanyi era nebogenda bugenzi ku YouTube ya Bebe Cool noteka Bebe Cool awo kakiripu gye kali era nga njagala abantu kabankubiremu olwoba ofunye time bakalabe kali kamaanyi ki ekikuinspiring okukola joko nga tumaliriza bingi sobola okubeera awo kati tewali kintu kyesasobola mukola mu joko buli kintu nsobola okikola mu joko niwano wetuli nsobola okuba nga nakuyizaamu dda joko nga ngenda genda njiyitiremu Nilo nti okimanyi Nilo omuntu bw'aba ku interviewinga alina ekintu kyatya oba bakutunula mu maaso akutya yinza okuba nakufunyemu ensobi nnyingi oba nga ebirungi bingi kati ne tutandikirawo kyobola tutambulira lwamu wetubeera waliwo joko oyinza okulinnya wa boda n'omugamba how much money do you want nagamba you know 300
Ategedde kati enkumi 3 ategeze enkumi 3 kati naye bajjoko ne bingi oba oyinza okuba n'omukazi n'okuba n'omukazi ne mu luzungu manyi teri muntu akwana n'atandika mu luzungu taliyo teri musajja akwana n'atagera ku luzungu kiri kiriyo oyina nze kati bw'aba tasoma bw'aba agamba I love you kibaaki teri muntu atayogera luzungu kati omwaka ogujja kiki kyemutegese nga ggwe then ne Duo omwaka ogujja kyetutegese kino kyo kituyiseemu by the way buli mwaka ogutandika tuba ne concert tuba ne concert Bobi Brown and Nilo tuba ne concert naye guno mwaka tusuubira oba guno mwaka ogutandika kuba buli nga 25 January tukola concert kati tetusuubira gikola mukama baba tuyamire batutanga obudde bukyali tusuubira gikola baba tabatwadde nga bukyali nga tebatwadde nga obudde bukyali tuligikola maaso naye nga bingi nyo tutegese bingi nnyo ekitabo kijjudde joko nyingi obulago butuluma lwa joko obulago babukusiba buli ssaawa kati abakuliranye bafunamu oyinza okubeera awo nobeera nga alinyiddwako emmandu era nina abantu wembeera abamanyira nti Bobi Brown nembako byenkola nembanga agudde eddalu naye kumbe kiri kiba kintisse ne batandika okusaka nenjogera ebintu ebirifa nawo naye nga bifuluma bufulumi nanga nange simanyi naye nga bo baseka kati olunaku ne luyitamu bwetu nga mbifulumizza Bobi Brown lero ng'oli musanyufu naye nga siba musanyufu naye nga kiri kinsise kale ebigambo ebisemba YouTube channel mubagita bata Bobi Brown and Nilo Nilo ku Facebook eri team Bobi Brown and Nilo Nilo ku YouTube channel Bobi Brown and Nilo Nilo omuvubuka akulaba ayagala okukola kyokola ayagala okubaako nga wootuuse omuwa amagezi ki n'obubaka bw'obusemba amagezi gemuwa alina kulemerako mu kyakola alina kubeera na mpisa awa abantu ekitiibwa ate yekkirizeemu ku kyakola aye tatunulira nnyo ssente kuba ffe tetwatunulira nnyo ssente ffe twakolerako n'obwereere naye nga tuli Masaka ekyegedde ne tukolerako obwereere omukulu Bajjo yatuyitako n'atuddukako nga tuli Gaba ne tuvayo nga watuddukako Bajjo nze sijja kirimba gundi boxing day ya 2018 twali Gaba awo yateeka Jofre Lutaaya Bebe kulu naye nga feba host Bajjo n'atuddukako naye ne tuvaayo tetwamukiikira nsi nga tetwamubanja ate nga tukyakola kugamba omuntu lwakuddukako yongerako bongezi maanyi kubeera Bajjo yatudduka kati n'atuyita ku 30 gundi nga lumu wano ku Spark yali wano ku Uganda Museum nga tegese ebivulu era ne tukola ate n'atuwa ssente naye tetwamubanja ziri naye twaze twakolera naye lwansonga yatuyita lwansonga twali twongeddeko singa twagwamu amaanyi ne twongerako tuyande tuyise kagamba muvubuka aliyo yongeramu amaanyi alemerako omuntu bwakulyaza amaanya kakkana gweyongerako bongezi maanyi ajja kuyita olulala ate akusasule kale watu babadde Bobi Brown era nga avaamu Bobi Brown and Nilo basange ku mikutu gyabe nga yebagambye amanya ndowoozi nze King Smith ate nkoze ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Sir Rollins ku kamera byako okubanga akwata ebifaananyi ebirungi nga nonga naga tulina ekipya kye tufumba every Saturday kuva ssaawa 10 mpaka saa 12 tugenda kuba tukikuleetera kino tokiranga nko mu Uganda you've never seen this before kigenda kuba kyamaanyi kigenda kuba kya tabu mukindire wano wennyininyini ku BTM TV temuvaawo